ku mukolo gwa Mpuuga ffe tetubamanyi era temuli omu ku ffe ababaka tubalaba kubanga tubalaba ababaka abamu temunnaba nakuteekako mikono mu kusensalinga abantu bano ababba ssente y'omusolo. Omusajja omu yagamba nti nze buli bwe ndaba omuntu ng'afiira mu ddwaliro watali ddagala Mpuuga took our money okitegeera Mpuuga took our money enguudo embi Mpuuga took our money amasomero amabi Mpuuga took our money okategeera ekyo buli omu kati akimanyi tewali atakimanyi nti abasajja babbi mwali mulowooza mugenda kutulamu NUP naye mwasanga tulaba ebyo politics omengo badde nga mujja muzanya sibayi politics owa bullet case politics manyanya ompayo ki nkukolere kino ompayo ki oyo politics kati yaggwawo kati tuli mu modern era okitegeera tuli mu civilized era nti kati saawa ya kakati Bannayuganda mwali mwakwata obwongo olw'okuba nti buli kulondo okubadde nga kujja kutuuka nga mugezaako okusimya nga musigirira akazigo nga mukola ki nga baddamu nga balonda okitegeera kati Bannayuganda ne babategeera nti mulimu ogwammwe gumbadde nga muli mukola kuwuddisa Bannayuganda era mubadde nga musasula okubeera ku opposition okategeera mubadde nga musasula okubeera ku opposition kubanga Abedi Bwanika bwabanga yagiye esimbeko ku bukulembeze bw'eggwanga Museveni nabba akalulunga ensera Besigye n'abako omusango gyagutwala oyo kenyininyini Abedi Bwanika n'avaayo n'agamba nti akalulu wallahi ya Mungu kaabadde ka mazima na bwenkanya kati oyo omuntu aba muntu ki okategeera n'avaayo n'agamba wallahi kana akalulu kaabadde ka mazima na bwenkanya kati oyo Abedi Bwanika oba omwawulira ku kino kivala mwana abantu ab'envi babbanange tubeegendereze ennaku zino abasajja ab'envi n'abakazi ab'envi beefudde ebitagasa abasajja n'abakazi ab'envi beefudde ebitagasa bw'otunuulira General Lweyisa statements yavuddeyo n'akola naye kati ali awo omukazi mukadde wa nvi bw'otunuulira statements yavuddeyo zeezo bw'otunuulira Abedi Bwanika omusajja ow'envi naye bimuvaamu kati byebyo bw'otunuulira Mathias Mpuuga omusajja ow'envi newankubadde adayinga enviiri era ebimuvaamu byebyo okategeera era ebimuvaamu byebyo bw'otunuulira simanyi John Segawa omusajja omukadde ow'envi naye ebimuvaamu byebyo okategeera ebimuvaamu naye byebyo kati obulaba enewe abasajja kambave nakaabo kuba waliwo ebisire ebisinga waliwo obutayimutuka ne bakwasa n'obusungu ate nabagenda ku YouTube channel genda ku YouTube channel subscribe tuli live ku YouTube channel tuli live ku YouTube channel nabagendayo teeka mu Aroze Media yogi ate ogenda kubufuna ensonga zonna. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagguddewo essomero ery'ebyobufuzi oba giyite School of Leadership ekyamazima ebbanga ettono ennyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu lyamaze mu byobufuzi bya Uganda egitanaba yadde n'okuwera emyaka 5 kuba kati gikunukkiriza emyaka 4 His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nga ali mu active politics bw'otunuulira kwezimu ku achievements ekyamazima zipromisinga abantu abasinga balowooza nti abantu abamu balowooza nti omuntu okolera eggwanga alina kusobola kumala myaka 10 mu ofiisi y'eggwanga okategeera abantu abamu balowooza nti omuntu okutuuka mu ofiisi y'eggwanga obanyimini okubaako ekintu ky'okolera bannayuganda olina kusooka kubeera mu ofiisi okumala ebbanga n'ebbanga naye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mu kaseera akatono ye amaze okupuluvinga nti ne bw'anaabanga alinnye mu ntebe ebintu byali wiringa okukolera bannayuganda tebiteekeddwa kumala myaka na myaka bwe libanga mu bbanga ettono nnyo Bobi Wine lyamaze ebyobufuzi nti asobodde okuteekawo ekitebe nga kyo kiri owned by NUP National Unity Platform bannayuganda ekintu ekimu ku kiraga nti kati kino ekintu ekizize kitandise okusimba emirandira ku okukola headquarters okitegeera nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ye ekintu kye yasooka okulaga yakulaga nti kino ekintu kyataddewo kigenda kubeera permanent kyalubeerera
ate yakize kusavinga bannayuganda. Mu bye yasooka okukola kwe kusimba emirandira. Okitegeera? Mu bye yasooka okukola kwe kusimba emirandira. Kubanga bw'otunuulira nga kitebe ky'ekava tekinaba kuggulwawo, tineekamu kyawayi teyapangisa era kyali kitebe nga kya NUP nga si kyakupangisa. Okategeera? Nga si kyakupangisa. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu n'agenda n'aggulawo ekitebe ekyekavule. Okitegeera? N'aggulawo ekitebe ekyekavule just within a short period of time ng'ali active politics. Within a short period of time ng'ali mu politics, ng'ali mu active politics. Okitegeera? Si kyo kyokka ekitebe kye yaggulawo ekyekavule. Abadde ng'atambula mu regions ez'enjawulo mu country tour. Mu country tour mubadde nga mulaba activities ezikolebwa. Okategeera? Mubadde nga mulaba activities ezibadde nga zikolebwa. Nti ezimu ku activities mwe mubadde n'okuggulawo ebitebe mu regions za Uganda ez'enjawulo oba mu district ez'enjawulo mu ggwanga Uganda. Ng'ayongera kulaga nti tuzze tugenda kubeerawo olubeerera. Tugenda kubeerawo kusavinga bannayuganda kubanga omuntu yenna ng'onoosavinga bannayuganda olina kusembeza woofiisi we banadduukira just in case nga waliwo kye beetaaga. Okategeera? Just in case nga waliwo kye beetaaga nga waliwo we banaddukira. Essaawa yakati NRM muba Museveni n'akabinja ke bamaze emyaka 40 mu politics, bamaze emyaka 4 mu ofiisi y'eggwanga. Njagala ompeyo nti bannange NUP I mean NRM nti kino ekitebe owning era kyayo ku bwakyo. Nga n'emabegakaawo tegera nga n'emabegakaawo landlord w'ekizimbe ekyo kubapangisa ekyekyadonde ekitebe kyekyadonde kya NRM yavaayo ng'akayana kubanga ng'akasente kalwayo nga tebakyakamusasula bulungi. Okitegeera? Nga tebakyakamusasula bulungi. Okategeera? Nga tebakyakamusasula bulungi akasente nga tebakyakamusasula bulungi. N'avaayo n'akola kyakola n'akola ki? Naye NRM ebbanga lyemaze tebalina yadde akasenge ka toyi nti kaakano. Okategeera? Tebalina yadde akasenge ka toyi. Baakula bo ekyeyoleka nti bo bagenda okujja ekigendererwa kyabwe kyali kyakubba bye batambule bagende. Kyobulaba tebasobola kusimba mirandira. Okitegeera? Kyobulaba tebasobola kusimba mirandira. Kyobulaba tebasobola kusemba kubanga be ekigendero kya bakimanya nti bazze kubaako bye babba batambule bagende. Naye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu akulaze nti abannange ffe ekituleese kusavinga bannayuganda. Kitegeera? Yakulaze nti ffe ekituleese kusavinga bannayuganda. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yagguddewo essomero School of Leadership ng'ekigendererwa kyalyo kubangula bannayuganda mu by'obukulembeze. Museveni ekintu kye yasooka okukola kwe kutta ebyobufuzi mu ggwanga Uganda n'aba yekkayikayika nga yabinako authority. Mu 2009 Museveni mu education system syllabus yasooka okujjamu oba ekintu kye yasooka okukola mu byenjigiriza bya Uganda kwe kujjamu syllabus eya political science. Abamusomako mbakakasa bulungi nti by 2020 tewali n'omu yasoma ku political science mu ssomero lyonna erya secondary. Okategeera? Gwe bw'obanga oli waneeno nga mu 2010 kubanga essomero erya political science oba political science essomero baalijjawo ku secondary level baalijjawo 2009. Era nga tewaliwo essomero ddala lyonna likkiriza kusomesa ssomo lya politics. Naye abasinga tebaategeera lwaki Museveni yali aggyewo essomero eryo erya politics mu secondary schools. Kubanga yakimanya nti kubanga yakimanya nti bannayuganda banaategeera ebyobufuzi kijja kumubeerera kizibu nnyo.
okufutubala ku ggwanga Uganda nga bw'ayagala. Okitegeera nga mukyo nga ayagala tukwata obwongo nga tetulina yadde kye tuyinza okubaako kye tulowooza yadde nga tetulina kibaako kye tulowooza nga tetusobola nakudda okutulowooze ku by'obukulembeze nti oba kino bwe kiti bakikola bwe bati oba kino bakikola bwe bati oba kino bakikola bwe bati nti oba ofunye obuzibu obuvaamu bwoti nti bw'oyimirira mu bantu olina kwogera bwoti olina kwogera bwoti nti ekintu mu politics kyosinga okugira olina kusooka kukulembeza abo abantu b'ogenda okukulembera nti bantu bolina okusooka okusoosowaza. Okitegeera Museveni teyayagala muntu yenna teyayagala bantu bategeera abantu ebyobufuzi kyobala abantu kati sawa kakati mu ggwanga lyaffe Uganda kizibu oli okumanya rights zaalina. Kizibu oli okumanya rights zaalina. Okitegeera essaawa yakati kizibu oli Munnayuganda kuvayo kumugamba nti bannange ssemateeka wa Uganda omanyi kyayogera nkakasa essaawa yakati nti oyinza okusanga Munnayuganda n'omubuuza nti wange olinayo ka article konna k'omanyi mu ssemateeka wa Uganda nti nedda nga talinayo yadde ka article kanakamu kamanyi mu ssemateeka wa Uganda kambeere nze siyinza kugamba nti mukawaayiro bwekati ssemateeka bwa Uganda bwati bwayogera naye ate nga buli Munnayuganda oba buli munnansi kimukakatako okubanga amanyi amateeka g'eggwanga Uganda kimukakatako ng'amanyi ssemateeka. Okitegeera essaawa yakakati bapolitician abasinga bwe tuvudde ne tulaba beebadde nga basinga okukola kwe kuvayo ne boogera oluzungu ne bakola ki ne bambala obukooti ne tulowooza nti bategeera naye nga bwekituuka ku service delivery nga kasasiro mwereere. Okitegeera obuli bw'enguzi obubbi n'obulyake bonna essaawa yakati obuli mu ggwanga Uganda kivudde kukuba nti abantu bava eri buvi ne bajja ne bayingira ebyobufuzi nga tebabirinako idea yonna. Oli n'ava eri najja n'ayingira politics nga takiinaako idea yonna nga tajjala kusobola kukimanya nti okujja ssente y'omusolo kibi. Okitegeera nga tajjala kukimanya nti buli bw'olya ssente y'omuwi w'omusolo oba okontribute nze ku ggwanga okudda emabega. Kati bano basajja bampuuga basajja ba Bedi Bwanika bampuuga baani nti bo bagenda okujja mu politics wa Uganda just bo baali bazze kumulyamu buli kulimbalimba bannayuganda kubafutyanka kukola ki kubawuddiisa bo bayiseewo kibayisaawo. Naye essomero lya Isaac Kyagwanyisa yabuli n'akugamba nti n'ebimu ku bigenda okusomesebwa mu eryo essomero bigenda kubeera mu lulimi Luganda. Okategeera nti ebintu binene ebigenda okusomesebwayo basically bagenda kubisomesa mu lulimi buli Munnayuganda lwategeera kubanga abantu abasinga sigamba nti basoma. Omuntu asobola okubaawo nga tamanyi Luzungu naye ate ng'ekyokukola akimanyi. Okategeera asobola okuba nga ali awo nga tamanyi Luzungu naye ate ng'ekyokukola ng'akimanyi bulungi nnyo. So eyo great achievement His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ekyamazima eyo yabadde big step yabadde big move eyakolebwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu okuggulawo ekitebe. Osanga abannayuganda bwe banaabaako kye bateeka mutwe bwe banaasomako ebikwatagana ku by'obukulembeze osanga abali b'enguzi ababbi abalyake baba balowooza nti bagasitama ku bannayuganda osanga banaakola ki osanga banaakendeerako. Osanga nabana ab'ebitiibwa banene ab'ebitiibwa abeekwese mu bitiibwa kumbe bali mu kubba ssente z'abannayuganda osanga nabo banaakendeerako kubanga abannayuganda abasinga balowooza nti okubeera omukulembeze olina okuba nga wasoma ebitabo bingi nnyo. Okategeera olina okuba nga wasoma ebitabo bingi nnyo olina okuba nga wakola ki olina okuba nga oluzungu oyogera lungi nnyo. Batubuzaabuliza mu luzungu bannange batubuzaabuliza mu luzungu kubanga oli bw'anaavaawo n'ayogera oluzungu kyesese ne tugamba oyo yasoma yasaanidde okutukulembera kumbi byonna byayogera toyi mwerere kasasiro mwerere awedde engalo. Okategeera kumbi byonna byayogera kasasiro mwerere awedde engalo. byebyo abakuwanira essomero era n'ebirungi bagenda okuba nga bafunamu
ne bakuwanira omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omutindo gwataddewo n'okubanga akolanga ekyokulabirako eri abannabyobufuzi abalala naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti oba political parties endala nti yasoose okuba ng'alowooza ku kintu ekyokuba ng'ateekawo essomero ery'okubangula abakulembeze kye bagamba nti mpolampola atandise mpolampola naye balaba nti gy'alaga alabayo era basuubira nti bingi nnyo bijja kuba nga bijja era basuubira nti mu maaso eyo ekibiina kya NUP kijja kuba kibiina ekitagambwako kubanga kitandise okwenyweza mu ngeri emu oba endala gye tutamanyi oba banaagireka mu butuufu abaana ne basoma